Alright, it Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyali Kisugu naye nga tugezaagezaako okuwayamuka. Waliwo omukyala oba sister gwe nnina wano mwali mumulabyeko. Esther mpozi erinnya ddala ani? Kabashamba. Esther Kabashamba. Esther nkwaniriza nate omulundi ogwokubiri. How are you? I'm fine, thank you. How are you doing? I'm good. Quarantine, how is the lockdown? Okay, lockdown is not all that easy, but we are trying. God is under control, so we hope everything is going to get back to normal. However, we have get some challenges, but we thank God that we are still alive. And the government and Ministry of Health are doing all it is possible to make sure that we get out of this drama and pandemic thing. Yeah. Now, njagala twogereko naawe. You are the Miss Y Plus 2019-2020. 2019-2020. Okay. Miss Y Plus 2019-2020. So challenge eno oya lockdown ebayisizza etya mwenga bannyinaffe baganda baffe akawuka ka siriimu? Okay, sebibadde byangu cause abantu abasinzi like never be ignoring ddala. So do you feel the government has done little in this lockdown time okuyamba abalwadde abalina akawuka ka Mukenenya? Okay, I will not say it has done little. I think what they are doing is the best for now because you've seen a lot of improvements for the people who are having COVID and our cases are not improving. So we are all looking for protection. It is good to protect ourselves. However, I think maybe the government would have put in place like maybe Bagamba, every hospital nebabawayo ambulance nebagamba let's say every hospital tujiwadde ambulance etambuza eddagala o nebagamba mbu tugenda bawa stickers ne maybe fuel ne partners abasobola okutuwa fuel ne tutambuza eddagala but it is not possible for us nga abavubuka because abasinga tetukola tukyali baana abasomero tesobola bifuna kati netugezaako okuteeka eddoboozi waggulu ne batatuwuliriza nnyo. Zino organization gye mufunira eddagala azo zibayambye ekimala? They are really doing great. Yeah, more appreciation to most of the organizations, UNIPA, Alive Care Medical Services, Elizabeth Glazer Patriotic Ends Foundation, TASO, Baylor Uganda, Mujumal, like very many organizations are really doing all it takes to make sure abavubuka abali eyo bafuna eddagala. However, it is a bit of a challenge because abavubuka bana bagezaako tambuza eddagala bafesinga difficulties mu kkubo bamusanga ku boda ne bamugamba lwaki otambulidde ku boda nga talina sticker nga talina kimunyonyolako so olibo obudde bumu. I was talking to Faizo, he told me the other time he drove almost up to Bombo. Yeah, you see they travel long distances because balumirirwa obulamu bw'abaana abali eyo abavubuka abalala n'abantu abalala. So osanga ddala saawa emu egenda otuuka nga tanadda waka kafyu nemukwata ate aba LDU tebaagala manya, you can't explain. Ne bw'oba ng'otuuse ku kkubo abantu ba traffic tebaagala kumanya kuba omutandika omunyonyera nina eddagala lya ARVs ng'oyo omuntu si mulwadde aba takutegeera so bo bajajinga maybe physical appearance ne batatuwa obuyambi bwetwagala. So basically mwe nga baganda baffe abalina akawuka what are the biggest challenges musinzo facing in this lockdown? Okay, ekisooka because olaba lockdown yajjawo abantu okukola ate waliwo abantu nga ye abadde akola zaalya so first of all people lack food. Kati omuntu bw'alaakinga food nga ne transport egenda ku ddwaliro teriiko nagamba ye nfaaki nga ndabira ddala all in all tugenda kufa you get. So first of all people lack what to eat, people lack measures to reach to the hospital and people have lost, you know, in this thing can we say some people have lost hope? Yeah, most people have lost hope and this is basically because you know when you come to the hospital to pick medicine there is what we call psychosocial services. You get counseling.
and you get close to people, and that thing helps a lot. You feel you're not alone in this. So this lockdown yatujja kubenganda ne tujja kuba emikwano kubasawo. Should we say that we're gonna lose mikwano gyaffe abamu bayinza ogendera mwene embeera y'okuba nti bafunye access ku ddagala ne bwalifuna talina kyakulya, something like that? I will say it is possible. However, fe ngaba kulira abavubuka we are doing all it is possible to cause social media abasobola otuukirira abantu, but because waliwo kino ekintu kya social distancing tetusobola otuukirira abantu n'omugamba do this and this, okay, it is going to end. Even right now because of financial problem, I think abavubuka bayinza okubanga eddagala talirina, tali ku internet, gwa postinze Faizo ya postinze nenga tasobodde kufuna message eyo. Nebyo okwebiri, but tulina n'abantu abakugenda ku radios, especially abantu aba up country abasinga bakozesa radios, for example Mr. Y Plus Senyonga Michael in Kasese like n'abalala. So we are doing all it is possible to make sure abantu bafuna information, because bino ebintu bye twabagambanga every month wajja ne tubagamba you need to do this, bananga abantu ne bakwogerera it's okay, but just move on, take your medicine, eat a balanced diet, welabirire ng'omuntu. People lack that information right now. Is it possible to eat or have a balanced diet in this trying moments? I don't think so, but I think the little we have, we can use that, because if we get posho and beans, I remember the times we used to study at school and I used to complain that we don't eat well at school. But then if you are to see, omuntu bw'oba olya akawunga, carbohydrates, n'olya ebijanjaalo, proteins, n'oteekako greens, n'ofuna some avocado vitamins, like nga olabira ddala you can get ekirisa kyoyagala. But then omuntu atamanyiridde kulya akawunga nga ffe abaana b'essomero, okukalya Monday to Monday kiyinza okuba difficult. But tebakalina bwe kibanga ke kaliwo tubeera so happy mu gavumenti etuwadde ebyokulya, but then waliwo abantu abatalina, cause tulabya ku TV abantu nga beemulugunya ne bajjayo n'eddagala ne bakanyuga because tebalina kyakulya. And this is all brought up because of the lockdown. Tebakola, tebalina savings. Emirimu gye babadde bakola ebadde baliisa daily, not to sustain them for a long time. So they are now home settled, tebalina byakulya, tebalina byakukola, kyewalaba nkugamba abantu abamu essuubi lyabaweddeko because of this lockdown. So gwe nga miss wabano baganda baffe, what strategies do you have? Okay, first of all, I think I've been using most of my social media platforms. Bagamba, I can reach to many people, and because abantu abasinga bamanyinga miss, so oli akusindikira message nakugamba I'm in this district, or maybe in Eastern or Anagamba, we are having this challenge, because in the Katisiri capable to do anything. I just call out one of our ambassadors in the East, because we've two ambassadors all over the country. So no mukubire simu no mugamba waliwo omuntu ali wano ne wano, but they are facing challenges. So if it is possible, reach out to them. Malabe kye mubakolera. So we just do link ups using social media. I remember while watching a posting an Mbagamba video, Mbagamba, if you're lacking medicine and you're out there, please reach out to us. To the bengeri job kuyamba na receiving many people in my inbox. Ngabasinga bava up country, so nalina okukubira aba ambassadors nembawe numbers z'abaana abantu nembagamba make sure they get medicine. And I was so happy okufuna messages kuba mu abantu ngabangamba thank you so much, eddagala tukoze eki, eddagala tulifunye. So basically that's what I'm doing. And then another thing is to make sure that I keep in touch with the few people in my circles. For example, the people I have their numbers, the people we chat, the people who are following me, I keep updating them on what is happening, what we can do. And then if I call maybe one of our ambassadors from the East, nenjogala naye nampa update what is happening there, nangamba we are having this challenge, then nange nendaba engeri gy'omuyamba muko. So we also netukubira bano abatukulira like ebitongole bye tukola nabyo netubagamba we are facing this challenge, we are facing these difficulties. So ne balaba the way to help us through. So basically ebyo bye tukola kati, cause ekintu kyakozesa internet n'amasimu, because fenga abantu personally we cannot reach there.
All right, thank you so much. Alaba ETV Uganda tuline Esther Kabashamba, a Miss Y Plus 2019-2020. So, Esther nga tumaliriza, do you have any message to give out to the youth out there? Abali mu mbeera y'okuba nti balina akawuka ka Mukenenya, they are caught up in this lockdown and so on. Okay, ekisooka I think nga maliriza njagala kusaba abavubuka bakozese guno omukisa okugamba it came tuli mu lockdown, we are quarantined, but njagala we use this opportunity to get time for us ng'abantu kuba ebiseera ebisinga tubadde tuzuukuka ku makya n'ogenda n'okola n'okomawo okoye ne weebakoba n'ogenda kusomera ebintu ng'ebyo kati tufunye time mbu toyina byokola, you're just at home. So kekaseera kano tutuule twelowoozeeko ng'abantu tusitandiko settinga goals bupya cause ekituuseewo kiraga mbu ensi egenda kyuka, ebintu bigenda kyuka. So tutandika okulowooza how can we cope up with the coming world, bino bye tubaddemu bivuddewo, ensi netandise tugenda gikola tutya, what are we going to do. Then ekyokubiri, people shouldn't lose hope. Like abavuka bona bali abampuliriza tetulina ku losing hope because tukyali bana bato, we can do this. Yadde tutudde for 2 months and tetukola sente zituweddeko, but the moment bagamba mbu batutadde, we can start from there ne tukola nnyo. However, balina okumanya mbu you cannot work when you're not healthy. Then how can we be healthy? Omuntu okubeera healthy olina omira eddagala, olina okweyagala, like ne bw'obanga omanyi waliwo ekintu mbu tofunye kyakulya but you are at peace. Obulira kale gwe ng'omuntu katono koyina okeyagaliramu. Ate nekyala tulekerawo okukopinga like noyagala ofune ebintu by'otayina, like ebitali musaako ebyotasobola okwetuusaako. Kati for example nze nkulidde mu ghetto, tubeereeyo mu ghetto, so ng'owulira oyagala kwera in this other world etali yiyo, of which ekyo kintu tekisobola kuleetera mirembe, obeerabira ddala Katonda alina kyataakuwa. So njagala tweyagale, tufune self love, twelowoozeeko ng'abantu, and n'ekirala tusupportinge bannaffe cause omanyi mu mbeera eno bw'obeera olina neighbor wo ku kyalo oba omuntu gw'omanyi ku kyalo. Kati for example eno gye mbeera mbadde sitambula nnyo, but in this lockdown sometimes mumbeerako evening nengenda nenkyalako some of my ambassadors abali around netuwayawayamu nangamba kino kiri mu happening, and like we give each other advice nolaba embeera nga yengera. So mbasaba tubeerereko bannaffe, ate nekyala leka tuwulirize abazadde baffe. Omanyi ffe emyaka gyaffe giri complicated, so oba olaba nkuze ndi mulungi and you feel you've got it all, like buli kimu okiyina, which is not good. So tuwulirize abazadde baffe, tumire eddagala lyaffe bulungi, tweyagale kwegamba tusobole okufuna buli kimu kyetukola kyetwetaaga. All right, thank you so much. What excuse my name? Mbadde ne Esther Kabashamba, Miss Y Plus 2019-2020. Until next time, nenga mubeere waka mwekuume, Baganda baffe mwena abalwadde mumire eddagala. Nga bwe bagambye, reach out to your representatives in whatever case, oleme kumisinga ddagala kubanga kijja kuba kyabulabe eri obulamu bwo. Mbagala nnyo Baganda bange, thank you so much for watching. Bw'oba oli mpya, kindly subscribe.